afande nawo jojjeyo ate munange obanga ogate mulya bifi tuli omugabo gwaffe anti bye bifi ate mwali mwala mulya okungu tulya kawunga na bijanja olunaku lwe tuliko era mumanyi bulungi amagye gatukola bulungi nnyo olunaku lwe lutuuka mwasemba kwako mu kibuga ne mujja mu kiyonja bannani tuloza muna yakikola buli kiseera nkivaamu mwafuuyira ebikwawo kaleebwe ebikune mubifuuyira ate eddagala eryamwe lyemwalina nga litta ebiku bwe twagenda okugulaagulako nga teritanduza amagye ge bawe ebirungi byonna naye nga si kyekyo buuza ku bantu sita kigambo kya Luswayiri naye nga kitegeeza olunaku olw'omwezi olw'omukaaga tare era lunaku sita ze mukaaga olunaku olwo lujjukirwa nti nno kwe kwafulumiza ekyasi ekyasooka ekabamba mu mwaka ogwali 1981 oba wali bakyakukola kiisi kimanyi naye nze nali kavubuka kato otatulaba okuseenya envi naye bakamu baffe abaasooka bagendera ekabamba nga kwali kutwaza mu maaso ebigendererwa ebyatandikibwa mu myaka gye7 era tuli kati mu mwaka gwa 42 nga tujjukira olunaku olwo nga lunaku lwa kijjukizo kyekisookera ddala nga tujjukira ebikwekwetolo byatandika ekabamba nga biduumirwa kamanda in chief era pulezidenti w'eggwanga ngita bikwekweto byali bikwekweto kulwana kwammwe naye ekikwekweto yebeera operation kali kulwana akati ebyo ate tulina kugenda ku lunaku lulala era bireka ebyamagye mulimu ekikwekweto okulwana namwe mwekuba ebigo bonako okubeera kulwana balwanye omwami n'omukyala naye wabeerawo bikwekweto wabeerawo olutalo wabeerawo n'olulwana kati ebintu biranga bisatu ffe tubigatta mubigatta nti kulwana sajja balwanyi abalwana mukiyita bikwekweto awulira n'ennaku zino wali akagambo struggle nako kali abakifuba kulwana bako sekyo sikimanyi abakyogerera be bakimanyi naye nga omwaka guno era ekintu kino olunaku olw'26 tubeera ne olw'omukaaga tubeera ne wiiki namba gye bayita ame wiiki era yendeesa olwaleero okwogerako wano ame wiiki eyo nti tubeera ne wiiki namba ndoozi ekyaddondo wano bakweta kuzza muzigo lwe tuzza omuzigo era emu abawi b'omusolo tukikola si lwakugamba nti no tulinawo nnyo oba kwejalabya wabula olw'okujjukira nti twava mu bantu ejje liyitibwa litya Uganda People's Defence Forces UPDF ejje ly'abantu era ebyokwerinda tuva mu bantu era waliwo yatugamba olumu natugamba nti ekidiba kiddawo abaakyo kati oyo noona eri abantu ojja kumaliriza era omulengo oddayo kubanga wava mu bantu era bwe tuba tuwandiika abajaasi buli omu bamulagira agende mu LC ye LC eyo erina okusemba naye okudda ku mulamwa mbalala oba guleeta nkole guleeta mbalala emikolo egigenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 27 January ku kitongole ky'ebyokwerinda ame wiiki yatongozebwa ku lwa 28 mu disitulikiti y'e Kazo era ne batongoza omukolo gwe gumu ame wiiki ku region level mu bendo eryo erya Greater Mbalala ku lwa 28 disitulikiti zonna ezikola Mbalala eyasooka omutwalira Kazo Esinjiro Kibura Ntungamo mitomoloza tebeere mu Bushenyi wanga RDC ali mukubira kibuuka amoti naye kati olwokuba nti bali mu Greater Nkole kubanga ekiri nti region ekyaza buli mwaka twetolora omwaka oguwedde kyali mubukedi kati otugambye nti mulundi guli twafuira ku nafuira ebiku ddagala lyali likola eryammwe kakati yo ng'ekibinja ekya first division abatwala ebendo lino erya central ne military police
oluvannyuma lw'okutongoza olunaku olwo buli amagye gye gali mu regioni zonna za Uganda z'omanyi gasalawo ne gakola bulungi bwansi mu kitundu kyabwe ekyo. Biki bye tukola? Tulongoosa, tuyamba ku bantu okulongoosa ebitundu mbabeera lwakuba nti no mwasalawo buli kimu mugamba gavumenti tuyambe, naye gwe woosula lwaki oyiwawo kasasiro? Naye ffe tujja okubalaga nti omuntu wabeera wateeka okuba wayonjo, tubalongoosizaako nkwatiraako, tebufuuka bumbo. Kati ffe tuba tubalaga bulazi. Wabeerawo okulongoosa oba okuddabiriza ebifo ng'amalwaliro okusinziira ku kitundu ekyo. Abakulembeze bo bennyini baga nti mutuyambe ku kifo kino. Era eyo regioni erimu eyo yeteekebwako essira ku bintu ebyo. Wabeerawo ensiisira, ntera kuluula mu luyita lusiisira ebyobulamu, naye nga buli ekikolebwa kyonna tekibeera kyakusasulira. Kati kitegeeza nti ku bajeti ya defense eyo gye batera otulangira nti erimu sente nyingi, kwe tutoola ne tugamba ebeeramu naye nga kyetaaga. Lwaki omukolo guno gwagenze mu Greater Mbarara ku luno? Lwa nsonga emu nti ffe tutunuulira nga 6 February, naye enkyukakyuka pulezidenti w'eggwanga yagitandikira mu kitundu kya Ankole ekyo ekiyitibwa Mbarara, n'akunga n'abantu ku byenkulaakulana, era bino ebyoperation welese creation byatandikira eyo. Era ayinawo n'akatabo ke yawandika ke bayita from obwiriza ku matoffaali, nti abantu baasulanga mu busiisira, naye kati nga gwatambula baazimba mu nnyumba ez'amatoffaali. Kati bo beekubiriza ku ekyenkulaakulana, nga ffe abalala tulabika tukyali mu birala, tuli mu tukubandika mwoyo. Abakulembeze bo baakola ogwabwe. N'olutalo olwasookera ddala kuba ndoza ffe twogera ku 86, naye okuva mu 71 General Museveni Commander in Chief waffe we yatandikira okukunga abantu okwejja mu mbeera eno ey'obuyinike wakitandisi wagambye abasajja baabo, abasajja bajja embeera y'abasajja, naye abaabirabako bo babimanyi nti waliwo abasajja nga bagamba ba mukyambalo. Ekyo bwe kitandikira eyo mu 72 ne bagezaako okulumba ku nkambi y'Embarara. Ebiseera bye bagiyitanga Simba Battalion. Ebyo byagwa butaka. Kati mu 86 okuli olunaku lwetwogerako no mu 81 n'akuba essasi eryo eryasooka, nga ku luno kwali kumaliriza kusinziira emanduso esooka, era okukkakana nga mu 86 26 Kampala ali mikono gyammwe. Kakati emikolo gigenda kubeera wa? Gigenda kubeera mu kibuga Mbarara, giyitibwa Mbarara City, yakutulwa ku Mbarara District. Ndowooza ekifo ekyateekeddwa ekakyeka. Mulamwa ki gwe baliko ku mulundi guno? Mulamwa gw'omulundi guno mu Lungereza gugamba nti recognizing the sacrifice of the pioneers of the struggle. Okulabawo tugambe ndowooza okusiima oba okujjukira okwewaayo kwabo abaatandika olutabaalo olw'enkulaakulana n'enkyukakyuka ez'omuggundu. Nolwekyo abantu mwenna olunaku olwo mulumanyi February 6 February, era manyi amagye gye gali yonna galina kye gakola, mujja kuba mukiraba mu kitundu ekyo. Beera bafuuyira bayamba ku kino ne kiri tuga nti abamagye babadde ki. Manya nti olunaku luno lwa tarehe 6 lwe bakuba ekyasi oba lwe batandika emikolo mingi. Tujja kuba tubazza batongera tubeeramu kubanga tukyali mu wiiki namba gye tulimu yatandise era kitegeeza etuuka ku nkomerero yaayo nga ennaku 6 ku lunaku olwo awabeera emikolo egy'okukumba, naye nga kati ebiro bino bya bulungi bwansi okusinziira buli bakulembeze b'amagye we bali, enteekateeka gye baba bakoze n'abakulembeze b'ebitundu.
kale ndowooza afande katumuleke tujja kuba mukitegedde olunaku olwo era nano buyimba tujja bbokuba mubeeramu ab'amagye mwena gye muli muyogeyoge era mmanyi kuba kulya nnyama biba bikujjuko biba mbeera yakusanyuka mu mbeera eyo nga mujjaguza olunaku twakatumulemu katono ate tudde n'ebirala. Ekyenkya kikutuusiddwako. The My Airtel app, the smart way. Download today on the App Store or the Google Play Store. Leelo ngaluwagiddwa tukwaniriza ku Trinity Love School Nyanama, somero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Leeta omwana wo ku Trinity Love School. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Oboto Hill School na mulonge ly'essomero lya secondary lyokka eryegulidde erinnya mu kuyita bulungi ebibuuzo tutwala abawala n'abalenzi era ng'ebisale byaffe bisoboka buli muzadde n'olwekyo omwana mukolerere nga omuleeta ku Oboto Hill School na mulonge tumutumbule. Leelo ngaluwagiddwa tukwaniriza ku Trinity Love School Nyanama, somero